tugenda kugulawo n'omukyala mama waffe sista waffe byonna atubadde mulungi nnyo atuweereza bulungi nnyo ku mukutu guno mukyala Sempeewa yagenda otubuulira olunaku lwaleero tumuwelkaminge bannange ffenna tumukubira akaluulu mukyala Sempeewa. Amiina, amiina, amiina. Nange mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja kuŋŋaana kuwuliriza kigambo kya Katonda, kuyiga. Tuyiga ekigambo kya Katonda mwe muli amaanyi ago agatufuula abalamu era agatuwa okutegeera. Katusabe. Kitaffe omutukuvu, tukwebaza akawungeezi k'olwaleero nga tukkiriza nti w'oli ate okutwongerayo okutusomesa okuyiga engeri y'okutambula olugendo luno lwamala edda okumaliriza ku musaalaba e Gologoosa bwe wawaayo obulamu bw'omubiri gwo ku lwaffe. Ffe twali ab'okufa naye ggwe n'ofa mu kifo kyaffe. Taata tukwebaza olw'obutukuvu obwo bwe watuwa, ne tukwebaza okumanya kw'oyongera okutumanyisa ng'oyongera okuggula amaaso gaffe okuba nti gafuna okutegeera okuva gy'oli era ng'omwoyo waffe anywerezebwa mu mwoyo wo. Taata tukwebaza kubanga endowooza zaffe zongera okujeemulukukira ekigambo kyo nga zitwala ekigambo ekyekyo eky'amagezi n'okutegeera okuva gy'oli. Era kwe kusaba kwaffe eri bonna abawuliriza abali ku mukutu, tusabye Mukama Taata nti weeyongere okukoma ku ndowooza zaabwe, weeyongere okuggula amaaso gaabwe ag'omwoyo, bamanye okuyitibwa kwe wabayita mu bulokozi, bategeere obulokozi kye ki, okusonyiyibwa kye ki, olwo nno balyoke batambulire mu buwanguzi obwo bw'atuwanguza edda. Taata tukwebaza mu byonna era tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Mbaaniriza nate. Tuddayo nate nga we twakoma ku mulundi guli bwe tuzze nga tujja tusoma olugendo luno olw'omuntu Katonda okumusonyiwa ebibi bye. Tuzze nga tulina ekibuuzo ekigamba nti omuntu yasonyiyibwa dda, Katonda yamusonyiwa oba agenda bugenzi kumusonyiwa. Naye tuzze nga tutambula olugendo lw'okuyiga nga tuyita mu kitabo kino ekya Bayibuli, ekyenkulungo yaakyo omuntu omukulu mu Bayibuli muno ye Yesu Kristo. Bayibuli gweyogerako era ebyandikwa gwe bitutegeeza nti obwakatonda bwonna bulabisibwa okuyita mu ye. So tuzze tutambula olugendo olw'okujja nga tulaba okusonyiyibwa kuva mu ndagaano enkadde, okuva we yatandika paka mu ndagaano eno empya. Era bwe tutyo ne tweyongerayo ne muki ne mu bbaluwa z'abatume nga zijja zitunnyonnyola zitusomesa okusonyiyibwa kwaffe kwe twasonyibwa. Luli twakoona ku kusonyiyibwa kw'ebibi okuyita mu musaayi gwa Yesu ogwayiika ng'endagaano empya. Twasoma Matayo 26:28 nti awataali kuyibwa musaayi tewaali ndagaano mpya. Tugenda kuyitamu ku ebyo twayitamu twabisoma luli, twagala okugenda okukwata ate topiki endala. Ne tulaba Luka essuula emu n'olunyiriri olw'7:7 okumanyisa kw'abantu b'obulokozi okw'okuggyibwako ebibi byabwe. Ne tujja nga tugenda tutambula tulaba pointi ze twayitamu bwe tuzze nga tuyiga. Pointi enkulu ze twalaba nti Yesu kye kyali ekiweebwayo ky'ekibi kyaffe, era okusinziira ku kiweebwayo ekyo eky'ekibi Yesu omwana w'omuntu yasonyiyibwa emirembe gyonna, era ng'omuntu ono eyasonyiyibwa awulira enjiri yeebuulirwa, omuntu ono n'alyoka akkiriza
enjiri eno n'alyoka asonyiibwa ebibi bye emirembe n'emirembe. Era ne tusoma mu Baluumi 6 n'olunyiriri olw'omukaaga. Nusomereko 6 n'olunyiriri olw'omukaaga. Abaluumi 6 olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti nti bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'omunda yakomererwa wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke guggyibwewo, tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Nti tumanye nti omuntu waffe ow'omunda yakomererwa wamu ne Kristo, omubiri gw'ekibi gulyoke guggyibwewo, tulemenga okubeera abaddu b'ekibi. Bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi waffe, kiba kitegeeza nti twafiira wamu naye mu bibi byaffe, ne tuziikiribwa wamu naye mu bibi byaffe, ne tuzuukirira wamu naye mu butukuvu. Kitegeeza nti ekibi tekikyatufuga nate, nti omuntu bw'amala okulokolebwa atandika olugendo lw'okuyigirizibwa okuba nti ekibi kino kiba tekiba endowooza, eba ndowooza, ng'endowooza eno ekyuka, olwo ng'ekyali kimutuma okukola ekitasaana kifa mu ye olw'okuba endowooza ye akkiriza Kristo n'ajja mu ye, olwo atambula olugendo olw'okukola ki? Olw'okusonyiyibwa, olw'okulokolebwa endowooza okuba nti ebeera nnuŋŋamu era nga ategedde ekyo ekyamulokola. Amiina abooluganda. Tweyongera mu maaso, ne tulaba bwe twakoma luli, njala kuddayo mpitamu, ndaba obudde bugenda, mpitamu nga nkolamu ebyamakulu nsobole okutandikira we twakoma luli. Luli we twakoma ku bikolwa by'abatume, essuula 13 n'olunyiriri olwa 38. Ebikolwa by'abatume essuula 13 olunyiriri olwa 38 lugamba, kale abasajja abooluganda, mutegeere kino nti ku bw'oyo okuggyibwako ebibi kubuuliddwa. Kale abasajja abooluganda, mutegeere nti ku bw'oyo okuggyibwako ebibi kubuuliddwa. Twalaba ku mulundi guli nti okuggyibwako ebibi kulina kubuulirwa. Mu kuyita mu kubuulirwa, omuntu ategeezebwa nti ebibi bye byasonyiyibwa. Era bwe tweyongera ne tusoma era mu bikolwa by'abatume essuula 13 n'olunyiriri olwa 38, 39, sorry. Byonna bye mutaayinza kuggyibwako mu mateeka ga Musa, ku bw'oyo buli akkiriza bibiggyibwako. Byonna ebitaasobola kukolebwa mu mateeka, ebitaasobola kukolebwa oba kuggyawo byonoono mu mateeka ga Musa, ku bw'oyo bwe twakkiriza byaggyibwako. Ekitegeeza okukkiriza kuno kintu kikulu nnyo n'okutegeera gwe twakkiriza ki kye yakola gye tuli, kwe gatuze tutambula olugendo luno olw'omwana w'omuntu okuggyibwako ebibi, nga saagala twerabire nti Katonda okuva ku lubereberye 2, omuntu Katonda yali yamutonda ng'atambula naye bulungi, naye mu lunyiriri mu ssuula ey'okusatu omwana w'omuntu mu kuyita mu Adamu teyatuukiriza ekyo eky'obwakatonda kye yali akola, kye yali amwagaza. Kati ensi yonna n'egwa, yagwirwamu mu Adamu. Kati okuva olwo tutambula, naye Katonda teyatuleka, kubanga yali pulaani ye ey'okununula omwana w'omuntu, era yamutonda mu kifaananyi kye nga taliiko bulemu, nga mutukuvu. So kati addayo okumutambuza olugendo lw'okumuzza wali awatukuvu w'amwagala abeere. Kati lwe lugendo luno olutambulwa, nti Musa newankubadde Musa ku lulwe waaliwo amateeka agaakolebwanga, newankubadde nga tegaatuukiriza, era Katonda teyatuleka bw'atyo, era yatambula olugendo olw'okujja okutununula.
kati omuntu ono gwe tuyigako era gwe twakkiriza ye Yesu Kristo, y'oyo ajjawo ebibi, ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Kati bwe tukkiriza nti tuli boonoonyi, nti yajja n'afa mu kifo kyaffe ffe tusobole okubeera abalamu mu ye, bwe tukkiriza tuba tuggiddwako ebibi. Amiina abooluganda. Era nga mu kukkiriza kwaffe okwo tutukuzibwa na kinenjiri eyo ebeebuuliddwa eya Kristo yeetutukuza. Kati mu kutukuzibwa okwo kyetuva tulangirirwa ne tubeera abatukuvu. Ki ekitufuula abatukuvu? Ye message eno oba bwe bubaka buno obulanga Kristo ono yafa ku lwa bibi byaffe, yaziikibwa ku lw'ebibi byaffe, n'azuukira ku lw'okutukuzibwa kwaffe. Kati n'olwekyo nti enjiri eno ey'okusonyiyibwa ebibi ebuulirwa, bw'emala okubuulirwa omuntu n'akkiriza. Omuntu bw'amala okukkiriza Kristo n'abeera omukkiriza. Bw'afuuka omukkiriza n'atandika okutambula olugendo lw'okumumanya, naye nga wali w'aba akkiririzza obwakatonda buba bumaze okuyingira mu ye, nga pakegi yonna ey'obwakatonda eyingidde mu ye. Kati olwo atandika okutambula olugendo lw'endowooza ye okuba nti ekyuka, etandika okulowooza nga Kristo bw'ali. Amiina abooluganda. Okwongera ku ekyo tugenda kusoma okulaba Isaaya 53 n'olunyiriri olwokutaano. Naye yafumitibwa, Isaaya 53:5, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, n'abetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, n'okubonyaabonyezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Yokaana ayongedde okujjuuliriza, Yokaana alanga, Isaaya alanga, yali alanga nti yabetentebwa olw'okusobya kwaffe. Yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonyaabonyezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, emiggo egyamukubwa gye gituwonya. Ekitegeeza nti Kristo yatwala ekifo kyange n'ekikyo, yakitwala ate ffe ne tudda mu kifo kye. Kati byonna ebyali birina okubeera ku ffe ye yabitwala olw'okwagala kwa Katonda kwe yayagala omuntu. So yawaayo obulamu obubwe ku lwaffe ffe tusobole okuba abalamu. So kati bwe tuwulira enjiri eno tukkiriza, bwe tuwulira enjiri eno eya Kristo ey'okufa kwe n'okuziikibwa n'okuzuukira kwe, tukkiriza ne tuba balamu mu ye, era ebibi byaffe ne bisonyiyibwa lubeerera. Tebigenda kusonyiyibwa naye bisonyiyibwa lubeerera. Era ekitaasobola kutukuzibwa mu mateeka ga Musa kyatukuzibwa ku bubwe. Teri muntu ku nsi kuno bikolwa bye ebirungi ne bwe biba birungi bitya bisobola kubeera nti bitukudde eri Katonda. Ekintu kyokka ekisobola okututukuza mu maaso ga Katonda gwe musaayi gwa Kristo ogwayiika, ogwo gwokka gwe gutukuza omwana w'omuntu. Ebikolwa ne bw'okola otya kyavudde agamba nti mu Yokaana 3:16 nti Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka, buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati omwana ono mbage nti ke kaliga aka Katonda akajjawo ebibi. Bw'okkiriza nti oli mwonoonyi okusinziira ku ki Adamu ky'ataatuukiriza, ffenna mwe twayingira omwo, ffenna mwe tuva. Kati mu kuyita mu oyo ffenna tulina okukkiriza Adamu ono owookubiri ye Yesu bwe tulina okukkiriza, kubanga mu ye obutuukirivu bwonna mwe butuukirizibwa, era ye mutabaganya w'omuntu n'eri Katonda. Kati tuba tulina kukkiriza ye. Kati eri ffe abakkiriza ebibi yabituggyako. Tiyabituggyako nti leero bwe tukola bwe tuti ataddamu, nedda, yatusonyiwa.
yatusonyiwa omulundi gumu tagenda kuddamu tusonyiwa, yatusonyiwa. Era nga Bakolinso ekyokubiri essula 5 n'onnyololo 17 bwe lugamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda byonna nga biweddewo, afuuse omuntu omujja. So olw'18 luge nti Katonda yali muki? Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye, nga tagibalira bibi. Ekitegeeza Katonda ensi tagibalira bibi, oluggi lukyali luggule, kyava fe abamaze okukkiriza kyava ayima muffe nga akaaba okuyita muffe abantu okudda, oba ayita abantu okudda gy'ali. Eri ffe abamaze okukkiriza atuwadde obuweereza obw'okutabaganya. Kati tuliwo okutabaganya eri abatannakkiriza nga tubagamba tutya? Nti ebibi byabwe bisonyiyiddwa, Katonda abaagala bakkirize Kristo basonyiyibwe. Eyo y'enjiri erina okuba nti ebuulirwa omuntu n'agikkiriza. Amiina abooluganda. Tugenda okweyongerako ne tusome Abaluumi essula 5 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Naye ekiki ekituleese ebyawandiikibwa bino? Siga nti ebyawandiikibwa nga biba bingi. Abantu abamu tebamanyidde njiri yakuleeta byawandiikibwa byani. Naye ebyawandiikibwa bino bye bituwa okutegeera embala ya Katonda, era bye bitunnyonnyola ekiki Katonda kyayagala eri omwana w'omuntu, nekiki kye yamukolera, nekiki kyayinza okukola okuyita mu ye. Ebyawandiikibwa bino bye bitulaga obwa Katonda bwe buli. Kati bye tulina okusoma, teri walala wonna bwe tujja bwa Katonda okuggyako ekitabo kino ekya Bayibuli, ate nga mu kyo kyekulunguluddeko omuntu omu gwe bayita Yesu Kristo. Oyo ebyawandiikibwa gwe byogerako okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa, byonna bitulaga Kristo, kubanga mu ye ffenna mwe twerabisiza, ye mutabaganya w'abantu ne Katonda, era ye yalaga obwa Katonda. Kati tugende mu maaso tusome Abaluumi 5. Abaluumi essula 5 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. So obutuukirivu tubuweebwa lwa kukkiriza. Bwe tukkiriza ne tukkiriza Kristo ono okuba nti yafa ku lw'ebibi byaffe, yaziikibwa ku lw'ebibi byaffe, n'azuukira ku lw'obutuukirivu, tuba tukoze etya? Tusonyiyiddwa, ng'era tuweereddwa obulamu obw'olubeerera. Era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu, era kyetwenyumirizanga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. Era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu. So ekisa kya Katonda mwe tuyimirira era mwe tubeerera n'essuubi, mwe tubeerera n'okumanya n'okutegeera. Olwo ne tulyoka twenyumiriza olw'essuubi ery'ekitiibwa kya Katonda, nti essuubi eryo ye Kristo. Bwe twakkiriza, essuubi eddamu Kristo ne liyingira mu ffe. Kukkiriza ye Kristo. Bwe tumukkiriza ayingira mu ffe n'afuuka okukkiriza gye tuli. Naye akufuuka atya? Nga tumaze okubuulirwa. Bwe tubuulirwa enjiri tukkiriza nzikirize. So kati okusonyiyibwa ebibi kwa kukkiriza. Amiina abooluganda. Era okusonyiyibwa kuno kubuulirwa bubuulirwa, wabula nti ababuulizi ab'enjawulo bangi babuulira enjiri eno ng'ate eringa erumiriza omuntu ekibi oba emusaliza omuntu ekibi. Omwonoonyi ayitibwa omwonoonyi aba amanyi nti mwonoonyi. Omutamiivu amanyi nti mutamiivu. Tosobola mugamba nti lwaki nti oli mutamiivu. Already amanyi, omwenzi amanyi mwenzi, omubbi amanyi mubbi. So kati enjiri eba erina kuba nti ebuulirwa nti Mukama yabasonyiwa ebibi byabwe, balina okukkiriza okusonyiyibwa kw'ebibi byabwe. Okusonyiyibwa balina okusonyiyibwa ebibi byabwe balina kukkiriza nti ebibi byabwe Kristo yabyetikka, yabitwala. Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi ne Katonda, nga tagibalira byonoono byayo.
ekitegeeza ekiseera ekyokusaliza omusango tekinnatuuka, wabula enjiri bw'ebuulirwa omuntu n'akkiriza aba amaze okulokolebwa, aba amaze okusonyiyibwa ebibi bye. Amiina abooluganda. Nga tweyongerako mu maaso tugenda tuyiga abooluganda mpola mpola tusenvula olugendo luno olw'omwana w'omuntu okuyiga okusonyiyibwa kw'ebibi bye, nti omuntu amanye nti ebibi bye bw'aba yakkiriza byasonyiyibwa. Bw'aba tannakkiriza Kristo tannasonyiyibwa, aba alina kukkiriza Kristo alyoke asonyiyibwe. Naye gwe omukkiriza eyamala edda okukkiriza Kristo, gwe togenda kusonyiyibwa wabula wasonyiyibwa. Tweyongera mu maaso okusoma Abaluumi essuula 10 okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokusatu. Agambye abooluganda, kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabo kye kino, balokoke. Pawulo yali awandiikira Abaluumi ng'abategeeza bano be yali ayagala balokoke. Ey'Oluganda teyoogedde, naye ey'Oluzungu egambye, kangisomekwana, egambye, Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Nti abooluganda kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe kye kino, balokoke. Yenda ku lwokubiri. Kubanga bategeeza nga balina okunyiikira mu Katonda naye si mu kutegeera. Kale ekitegeeza Pawulo bwe yabatunuulira Abayisirayiri bano nga balina okunyiikirira mu Katonda naye ate nga si mu kumutegeera. Banyiikira bakola ekisoboka okulaba nga balowooza basanyusa Katonda naye ng'ate si mu kumutegeera. Olwokusatu. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Ekitegeeza tebaategeera butukuvu bwa Katonda, tebaamanya nkola ya Katonda. Pawulo kyava abasabira bakole ki? Balokoke. Naffe olwaleero tubeera mu bulokozi buno nga tetunnategeera nkola ya Katonda. Naye ki ekituleetera obuzibu obutategeera nkola ya Katonda? Bwe butasomesebwa butuufu kuyita mu byawandiikibwa bino nga bitulaga Kristo, engeri ki gye yatusonyiwamu, engeri ki gye yatunulamu, miganyulo ki gye tulina okuyita mu ye bwe yamala okutusonyiwa, era bwe tuzze mu bulokozi miganyulo ki. Ekyo gyonna bwe tunaba tunagenda mu maaso tujja gitunulira, tujja giraba emiganyulo gyaffe nga tuyingidde mu bulokozi tumaze okukkiriza. Kubanga ababuulizi bangi bagaana okugendera ku nkola ya Katonda ng'ebyawandiikibwa bwe biri, naye ne babanga ate abadde emabega ng'ate balinga baga nti olina ky'olina okumala okukola ate olyoka osonyiyibwe. Naye ebyandikwa byonna tuzze nga tubisoma bizze byonna nga bituyigiriza nti okusonyiyibwa kw'ebibi kwa kukkiriza Kristo oyo eyafuuka omutango gye tuli, oyo eyatwala ebibi byaffe. Era obubaka buno oba message eno yetuleetera okuba nti tukola kitukkiriza ne tusonyiyibwa ebibi byaffe bwe tugiwulira message eno ey'okugibwako ebibi. Tugirabye mu njiri ennya, Matayo, Luka, Marko, Yokaana. Tubalabye bikolwa by'abatumye, tuzze tulaba enjiri eyigirizibwa yakugibwako bibi. So omuntu already aba amanyi nti ki mwonoonyi, teyeetaaga mugamba nti oli mwonoonyi, wabula olina okuleeta amawulire amalungi gy'oli, amawulire amalungi aga Mukama waffe nti Kristo akwagala, Kristo yawaayo obulamu bwe ku lulwo, ebibi byo byasonyiyibwa, ge mawulire amalungi. Naye toyinza mugamba nti gwe omubbi, Mukama akutunuulidde, agenda okwokya omuliro, ago tegaba mawulire malungi, era ne bwe kuba nze neeyongerayo tegalina kye gannyamba wabula okunkakanyaza omutima. Naye bw'ondaga Kristo ono nti kwagala gye ndi, n'ondaga Kristo ono
nti yafa n'aziikibwa ku lw'ebibi byange nze nsobole okubeera omulamu. Essuubi lijja kubanga ndeeta essuubi eddamu gy'ali. Essuubi eddamu yaani ye Kristo ono gwe mbambuulira. Era mu kusonyiyibwa kuno okw'ebibi byaffe mwe tutukulizibwa nga Musa amateeka ge bwe gataasobola. Amateeka ge tegaasobola kutukuza mwana wa muntu. Baaleetanga ebiweebwayo buli mwaka byabatangirirangako butangirizi. Naye Kristo ono bwaze kyekisuubizo ekituukiriza byonna, kyekisuubizo ekitufuula abalamu. Amiina abooluganda. Katwongereko tusome Baluumi 4 n'olunyiriri olwa 25. Baluumi 4 olunyiriri olwa 25. Eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu. Eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira okutuweesa obutuukirivu. Abooluganda, bwe tubanga tusoma ebyandiikibwa bino tussangayo omwoyo kubanga bye bituwa okutegeera, bye bituleetera okugeziwazibwa mu bulokozi. Ebyawandiikibwa bino yaweebwayo yaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira okutuweesa obutuukirivu. Kati ekyo omukkiriza olina okukimanya nti already yawaayo obulamu bwe ku lulwo. Yakusonyiwa dda. Tagenda. Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi, nga tagibalira bibi. Wali okyali mu bibi, yakwagala. Wali okyali mu bibi byo, n'asalawo kubanga ekyo ekirowoozo yakirina nga n'ensi tennabaawo nti omuntu ono agenda okunzikiriza. Omuntu ono gwe ngenda okutonda agenda okunzikiririzaamu, agenda kuba mutukuvu. Obutukuvu bwa Katonda, obutukuvu si bwaffe. Katonda yatuwa obutukuvu. Bwe tumala okukkiriza, obwa Katonda ne bujja mu ffe, ne tutandika okutambula olugendo lw'okusomesebwa, okutegeera obwa Katonda buno, obutukuvu butandika okutambulira mu ffe. Lugendo olw'okuyiga nga tugenda tusumulukuka mu ndowooza zaffe, nga tutandika okulowooza nga Kristo bw'ali. Era okuzuukira kwe okwo kwe kututukuza. Bwe yazuukira twatukuzibwa. Okutukuzibwa okwo kwe kulangirira kwaki? Kw'obutukuvu, nti tuli batukuvu. So obutukuvu buva mu ye ne bujja gye tuli. Tebuva gye tuli kudda gy'ali. Tewali kiyinza kukolebwawo awo nti olina kukola kino olyoke oba onnakaaba nnyo, oba onnakwatula bibi bingi nnyo. Nedda. Wali tonnaba ng'okyali mu bibi byo, yakufiiririra. Kati ekitegeeza obutuukirivu bwa buwa. Tebuliiko ky'olina kukola osobole okubeera nti okola ki? Otukuzibwa. Era yasasula ebyonoono byo byonna. Yawaayo omuwendo, yali ye gwe gwali omuwendo ogwasasula ebibi byo, ogwatwala byonna ebitali bya butuukirivu. Ye gwe gwali omuwendo. Era bw'azuukira, azuukirira ng'alangirira nti tuli batukuvu. Buli amukkiriza aba mutukuvu. Ye yamutukuza. Omukkiriza bw'amala okukkiriza, n'amala okukkiriza mu Kristo nti yafa ku lw'ebibi bye, yaziikibwa ku lw'ebibi bye, n'azuukirira ku lw'obutuukirivu. Kiba kitegeeza talina bibi, talina kibi. Likodi ye y'ekibi eggaddwawo nga Pawulo bw'atugambye mu Bakolinso 2:15, Bakolinso 2:5-17, ti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Kati gwe omukkiriza kiba kitegeeza nti kati oli kitonde kijja. Ebyedda byonna bigenze. Ofuuse mujja. Ofuuse mujja mu ndowooza. Endowooza yo etandise okukyuka. Bw'ebadde erowooza si bw'egenda okulowooza, egenda kulowooza nga Kristo ono gw'okoze otya? Gw'okkiriza. Kati eyo y'enjiri eba erina okubuulirwa.
nti enjiri bw'ebuulirwa omuntu n'akkiriza aba asonyiyiddwa emirembe n'emirembe. Amiina abooluganda. Katugenda kweyongerayo nga tugenda kusoma Abebulaniya essuula 8 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga n'olw'omwenda. Abebulaniya Abebulaniya 8 essuula 6 kaaga n'olunyiriri olw'omwenda. Abebulaniya essuula 8 Abebulaniya essuula 8 Hebrews 8 okuva ku ssuula ey'omukaaga paka ku y'omwenda. Abebulaniya 8 okuva ku ssuula ey'omukaaga paka y'omwenda. Hebrews. Naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebya naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga bw'ali omubaka ow'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebisuubizo ebisinga obungi obusinga obulungi. Kati ye bwe bulungi bwaffe, ye kye kisuubizo ekirina buli kintu kyonna. N'agamba wano olw'omusanvu, kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunoonyezebwa, tewandinoonyezebwa bbanga eryokubiri. Kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa, ndagaano ki? Endagaano agenda jjogera wano mu lunyiriri olw'omunaana, endagaano eri gye yakola n'abaana ba Isirayiri, endagaano eyo gy'aliko gy'ayogerako nti singa teyaliiko kyakunenyezebwa yandibadde ey'okubiri ejjira ki? Kati kyetuva tuyiga okusoma ebitabo bino ne twawula nti mu kwawula kuno mwe tufunira okutegeera nti bwe tutesoma ebitabo by'endagaano enkadde tumanya nti endagaano gye kyali nti baali bannabbi abaali balanga ekisuubizo Kristo ekigenda okujja okununula omwana w'omuntu. Olw'omunaana lugambye, kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, bwe ndiragaana endagaano yange empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Si ng'endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe n'abakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri, kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okulaba bw'ayogera Mukama. Endagaano gye yalagaana nabo tebaaginywereramu, era n'abaleka nga bwe baali. Kati naye ngende ekisuubizo kyo kyali kijja, kyali kitambula, newankubadde tebaategeera kuyitibwa kwa biro byabwe, naye era baatambuzanga ekisuubizo kino okuba nti kituukirizibwa, baalanganga. Wano tulina kye tuyigawo nti endagaano empya. Endagaano gano tugenda okukoma nti endagaano empya eyawukana ku ndagaano enkadde, nti endagaano enkadde omuntu yalina ng'alina ekyokukola okusonyiyibwa, naye ate endagaano empya yo omuntu asonyiyibwa okusinziira ku ki Kristo kye yakola. Ekyo ekyokufa ku musaalaba, ekyo yafa n'aziikibwa, yattibwa n'afa n'aziikibwa n'azuukira, ekyo okusonyiyibwa kwaffe kwe kuyimirira. Amiina abooluganda. Era nga okwo ekyo kye tukkiriza ffe, bwe tukkiriza ekyo tuba tumaze okusonyiyibwa. Kyova olaba nti awo endagaano enkadde eyawukanyeeko ye enkolagana y'omwana w'omuntu
ne Katonda mu ndagaano enkadde yali ezimbibwa ku kyo omuntu ky'alina okukola alyoke asonyiyibwe. Naye enkolagana ya Katonda mu Kristo n'omwana w'omuntu mu ndagaano empya, ekyo Kristo ky'amaze okukola ekyo omuntu kukyakkiriza n'asonyiyibwa. Abooluganda, omwonoonyi asonyiyibwa ng'amaze okuwulira enjiri eya Kristo bw'akkiriza n'abeera omukkiriza n'asonyiyibwa. Tagenda kusonyiyibwa naye yasonyiyibwa. Ate bw'amala okukkiriza taba mwonoonyi eyalokolebwa olw'ekisa. Taba mwonoonyi eyalokolebwa olw'ekisa, naye abeera omutukuvu eyalokolebwa olw'ekisa. Njagala ompulire bulungi. Taba mwonoonyi eyalokolebwa olw'ekisa, naye abeera mutukuvu eyalokolebwa olw'ekisa, kubanga bw'amala okukkiriza ebyonoono biba bikoze eki? Bimuvuddeko. Amiina abooluganda, bwe tugenda okukoma wano olwaleero, Mukama abampeera ekisa okunzikiriza okubaweereza mu kisa ky'obulokozi kino.